Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwa leero njagadde tunuulire ku nsonga y'okuwoomesa okubannyonnyola enkozesa gye mulina obbikozesaamu ebintu ebyo ebikola ku nsonga ey'okuwoomesa. Njagadde tunuulire eddagala eryo likozesa otya, likuyamba litya, muntu kyateekeddwa oddikozesa. Njagadde tunuulire ensonga eyo kuba munfuna nnyo message nga nfuna abakyala abambuuza ku nsonga ezo ez'okuwoomesa n'enkozesa yaabyo. Okusookera ddala kyenjagala tusooke tutunuulire omuntu ateekeddwa okukozesa ebintu ebyo yandibadde atya. Omuntu ateekeddwa okukozesa eddagala ly'okuwoomesa yandibadde omukyala omufumbo. Gw'omwana omuwala nga tonnafuna mwami nga toli mufumbo, ebintu ebyo eby'okuwoomesa wandibadde osooka n'okola ki? Nosooka n'obyesonyiwamukko paka bw'olifuna omwami n'ofumbirwa n'otandika okukozesa eddagala eryo eriwoomesa. Ebiseera ebisinga gw'omukyala oba omwana omuwala abeera tannaba kufumbirwa, babeera tebakwebakako buli kaseera olw'ensonga nti tobeera mufumbo. Naye ogenda n'ofuna message ng'omwana akubuuza nga mwana wa myaka 18, 19 tannafumbirwa, just alina mulenzi we, amala omwezi tagenzeeyo kumulaba, amala wiiki, amala emyezi 3-5 nga talabye ku mulenzi we, nga tamwebaseeko, naye ate n'abeera ng'ayagala kuwoomesa. Ebiseera ebisinga gwe omwana omuwala ali mu mbeera bw'etyo nga gw'ogenda bugenzi wa mwami wo, kukyalayo bukyazi, omala mwezi, omala myezi 3, myezi 5 nga tebakwebaseeko. Kino ekintu ky'okuwoomesa wandibadde osooka n'okireka mukko. Kyetaagisa ono omukyala omufumbo, kuba omukyala omufumbo oyo gw'olaba engeri gye kiri nti buli lunaku omwami oyo abeera naye, buli lunaku basula bonna, babeera bonna. Kati omukyala oyo abeera ateekeddwa okwekyusakyusaamukko ak'olumu. Omukyala oyo abeera omufumbo yabeera ateekeddwa okwekyusakyusaamu, kwegamba omwami we ono abeere ng'amukyusizaamuko mu mpooma gy'awomamu, kwegamba mu bintu bye omwami atuuka obbiryako awulire ng'ebintu bya njawulo, nga we yabiridde eggulo nga si we biri. Kibeera kimusanyula. Omwami asobola okubeera naawe mu butuufu ng'awulira tokyalina bulungi bbugumo, naye waakomawo n'asanga ng'ebbugumu lyeyongeddemu kwolwo olunaku, kwegamba kimusanyula n'amanya nti mukyala wange yeekyusakyusaamukko, yeekolako saaviisi. Omwami oyo kiba kijja mumusanyula bulungi nnyo nnyo, olw'ensonga nti eddagala lino ery'okuwoomesa ebiseera ebisinga linyuma nnyo kulikozesa nga obulayo eddakiika 3, 15 mugende mu kikolwa ekyo. Omufumbo gw'oteekeddwa okukozesa eddagala lino. Ekintu ekirala, mulimu eddagala eriwoomesa, eddagala eryo nga lyetaaga okwegendereza mu nkozesa gy'olikozesaamu. Eddagala erisooka, omubisi gw'enjuki ogwo. Omubisi gw'enjuki guwoomesa bulungi nnyo nnyo, gwongera obwomi mu bakyala wansi bulungi nnyo. Naye omubisi ogwo enkozesa kiba kikulu nnyo. Ky'oba olaba nti waliwo ne yakomentinga ku vidiyo emu ku channel yaffe eno Kyayiti, yali musajja ng'agamba nti omubisi si mulungi guteeka wansi. Kituufu oyinza okukyogera bw'otyo nti si mulungi guteeka wansi, naye kimanye omubisi bwe guba nga si mulungi guteeka wansi, omubisi tosobola guggyako ekyo kye gulina eky'okuwoomesa omukyala, tosobola kijjawo olw'ensonga nti gulina omugaso nnyo nnyo ku mukyala oba mu mukwano. Omubisi gw'enjuki gulina omugaso munene nnyo ku nsonga y'omukwano ku bakyala abo wamu naffe abaami. Enkozesa ye yeetaagisa okumanya nti olina gukozesa otya. Kyekyo kyokka ky'olina okutunuulira, naye tolina kugamba nti omubisi gw'enjuki si mulungi nti mubi, nedda. Ebintu bye tukozesa ebisinga byonna si birungi bye tukozesa. Kye nsobola okuwa ekyokulabirako, gw'omwami eyakomentinga n'ogamba nti omubisi gw'enjuki si mulungi gusiiga wansi, ndi ku ggwe. Ekintu kye nkuwa ekyokulabirako, sukaali si mulungi n'omulundi n'ogw'omu bulamu bwaffe, naye tosobola mwewala, olina omukozesa, olina omunywa, naye omunywedde otya kisinga obukulu. Kalina omubisi gw'enjuki guno mubi, naye tekikuggyako kubeera mulungi ku nsonga eyo ey'omukwano oba ogusiiga wansi. Olina kumanya nti nina gukozesa ntya, kye kiba kikulu. Osobola okumanya nti mu mwaka, omwaka omulamba, buli mwezi omubisi gw'enjuki ogwo ngusiigayo olunaku lumu. Ekyo kijja kuba kirungi nnyo.
kuba omubisi ogugula gukola nnyo ng'ogusiizeeyo guba gugenda kuyamba bulungi nnyo mu nsonga y'okufunza bulungi nnyo. Ekirala guwoomesa, guteekayo kye bayita ebbuguma, ofuna ebbuguma mu bukyala bwo bulungi nnyo. Ekintu ekirala, omubisi gw'enjuki ogwo osobola okugugatta n'eddagala eddala ku nsonga ey'okuwoomesa. Osobola okufuna kanyeebwa, kajjampuni n'obiyenga bulungi. Mu kubiyenga n'oteeka mu mazzi ago n'oteekamu ejjiiko z'omubisi gw'enjuki 2, okula otuzzi nga totono toyengeddemu kanyeebwa ne kajjampuni. Tonnyezaamu ejjiiko z'omubisi gw'enjuki ejjiiko 2 ezisena sukaali ennene, otonyeze mu mazzi ago. Amazzi ago omale ogende ogatawaaze ogayingiza munda. Kiba kigenda kukuyamba gwe omukyala okubeera omukyala omuwoomu, okubeera omukyala ng'olina ebbugumo eryo erinyumisa akazannyo ako ak'ekikulu. Omubisi gw'enjuki guno gwe jasibeera w'obeera ogukozesa tokutunuulira nti ngukozese buli kanaku nedda. Osobola okumanya nti mu mwezi nkikozeemu emirundi 2, nkikoze ng'omwezi gutandika ne ngunaabayo ne nzaamu okubinaaba ng'omwezi guggwako. Okikole bw'otyo era ky'obulaba tubakubiriza nti mufune nnyo ogwo oguli origino oba omulungi gwe batataddeemu bintu bya njawulo. Bamanyi okuteekamu ebintu eby'enjawulo, bassaamu entende, bassaamu sukaali, bassaamu ebintu eby'enjawulo ate ebitali birungi kusiiga eyo wansi. Ky'oba olaba twetaaga ofuna omubisi gw'enjuki gwe weekakasa nti mulungi nnyo, gujja kuba gukuyamba kuba omubisi gw'enjuki ekyo nkikubuulidde tojja kijjawo. Omubisi gw'enjuki mulungi nnyo mu nsonga y'omukwano. Guwoomesa, gufunza, gukola bulungi wamu n'okukyalira ensiko kukikolako bulungi nnyo. N'ekirala gukola n'emirimu emirala mu nsonga ey'omukwano. Ekyo nkibabuulira lumu nja kuba mbakolerayo vidiyo nga mbalaga omubisi gw'enjuki ogwo gukola mugaso ki ku mukyala n'omwami. Era kino kankibabuulire mmwe abakyala nammwe abaami, ebintu byolina okuteeka kamenza k'omu kisenge. Akacupa k'omubisi gw'enjuki kalina okubeerako bulungi nnyo, tekalina kubulawo kuba mulungi nnyo mu nsonga y'omukwano. Ekyo nkibabuulidde. Mu nsonga y'okugusiiga wansi eri, enkozesa kye kibeera ekintu ekikulu, enkozesa gy'ogukozesaamu. Gwe kyolina okukola, eryo eddagala eriwoomesa mw'otadde omubisi gw'enjuki tolikozesa buli lunaku, tolinaabayo buli lunaku. Nkugambye mu ddagala eryo mw'otadde omubisi gw'enjuki, fuba okulaba nga mu mwezi obinaabamu emirundi 2 gyokka gimala. Bw'onaaba ng'omwezi gutandika ddamu onaabe ng'omwezi guggwako. Ako k'onaaba onaabyeyo omwami w'anaakugendako kagenda kukola bulungi. Omwami agenda kunyumirwa, agenda kuwulira ng'oli wanjawulo olw'ensonga nti obeera olina ky'otaddeyo. Gutabule mu ddagala eryo eddala ly'ofunye erigenda okuyamba ku nsonga eyo ey'okuwoomesa. Okuggyako ng'oyagala gukozesa gufunza, ogusiigayo. Era nagwo ekyo kye gulina gwo mu kufunza gwanguya, teguliisaawo. Oguteeka kagaloko n'osiiga munda. Osobola okugusiigayo ku makya n'oguggyayo ekawungeezi n'onaaba bulungi n'otukula. Kiba kimala. Gwo guba gumaze okusika ennyama eyo, guba gujja kusika ennyama eddemu ekomewo bulungi. Kati ekawungeezi olina okugunaabayo bulungi ne guggwayo, kijja kuba kirungi nnyo. Omubisi gw'enjuki ekirala gusika abalongeera nga bwe nkugambye, just ofuna w'ogusiiga n'okwatawo ng'eno bw'osika gujja kukolera bulungi nnyo ku nsonga eyo. Ekintu ekirala kye njagala tutunuulire, obutula bukatunkuma ng'obunaaba wansi. Obutula buno buleeta bulungi ebbugumo wansi, naye obutula buno oteekeddwa bukola otya? Obutula nabagamba osobola obukuba mu blender bulungi nnyo, oba n'obuyenga n'engalo n'obunyigaanyiga, oba n'obusekula mu mazzi agaffe aga bulijjo nga tegookya, nga gannyogoga nga kwegamba siga mu firiigi naye gano ag'ekidomola. Buyenge bulungi nnyo. Wamala obuyenga bulungi busengejje, genda otawaaze. Obutula obwo nabwo tobufuula ddagala nti lya buli lunaku. Nedda, tokifuula kya buli lunaku. Omwami ono olina kimusuulako busuuzi, n'awulira ng'oli wanjawulo mu nnaku ezo 2 ne yeebuuza nti omukyala eggulo namubaddeko nga talina bbugumu bweriti, nga tali bw'ati, kiki kye yataddeyo? Kwegamba omwami ne yeewuunya. Kati n'olwekyo obutula navo osobola okumanya nti mu mwezi mbukozesezaamu omulundi gumu
makkati kijja kuba kirungi nnyo n'obukozesaamu mu mwezi omulundi gumu oba okitegeera nomanya nti mu mwezi ogwo mbunaabye ennaku 2 era olina bunaaba nabwo wano ng'onaatera okugenda mu nsonga ey'ekikulu n'omwami wo nga wabula eddakiika nga 3 oba 15 ekyo nakibagamba vidiyo gyeri wano njagadde mbannyonnyolemu engeri gy'olina okunaabamu eddagala lino eriwoomesa teryetaaga buli lunaku nedda ate ekirala gw'atali mufumbo tolikozesa lyetaaga ono omukyala omufumbo olw'ensonga nti ye buli kanaku omwami abeera asula naye kati yabeera asaanidde okwekyusakyusaamu omwami ono aleme kubeera nga amwetamwa abeere kubeera nga awulira amukooye ng'ebintu byabikooye buli wobeera weekyusaamu omwami ono abeera akwesunga buli kaseera buli wobeera okola saaviisi mu nsonga eyo y'okuwoomesa abeera akiwulira n'amanya nti omukyala ono yeekyusizakyusizaamu ky'oba olaba nti kyempulira kyanjawulo bwe kityo bwe kiri kanyagadde nakyo mbabuulire nti obutula buno bukatunkuma ku nsonga y'okuwoomesa tobufuula ddagala kyenkusaba tobunaaba buli lunaku nedda nabwo fuba okulaba ng'omwami okimusuulako busuuzi osobola okumala emyezi nga tobunaaba naye n'ofuna mu mwezi n'ofuna ennaku 2 n'obukozesa mu nnaku 2 omwami kijja kuba kimusanyula kijja muteeka ku bunkenke ng'agamba mukyala wange tategeerekeka olw'olumu abeera bw'ati olw'olumu abeera bw'ati kijja kuba kirungi ekyo nkibabulidde abakyala kansubire ebintu mubitegedde bulungi njagadde mbannyonnyola ebintu bino mubiwulire bulungi kuba mumbuuza nnyo ku WhatsApp omwana omuwala n'akubuuza nti sirina musajja naye njagala kubeera nga neekolako ku nsonga y'okuwoomesa bannange ekintu ekyo si kirungi gwabeera atannaba kutandika nnyo kwebaka atannaba kutandika nnyo bintu ebyo ebiseera ebisinga obeera okyali bulungi toba na buzibu naye ono omukyala omufumbo kyoba olaba nti obeera wakayingira obufumbo bubeera bubanyumira mwennanga ebintu bibanyumira naye gye bugenda mu maaso eyo myaka 3-5 bikyuka n'otandika okubeera ng'owulira omwami tokyamuwulira byakkola tebikunyumira kale kimanye naye abeera nakyo ng'awulira bintu byo tebikyamunyumira agwayo bugwi nga tabitegeera kwegana abeera ng'alina ebirowoozo bingi mu mutwe gwe n'okwebuuza nti oba bannange mukyala wange yabaaki mugazi talina bbugumu tawooma kwegamba ne babeera nga buli kaseera abaami baboogerako nga bibatabula kale n'olwekyo omukyala osaanidde weekoleko saaviisi mu nsonga eyo ey'okuwoomesa naye ng'owoomesa ng'okozesa eddagala eryo mu nkozesa entuufu etagenda kukuviiramu kufuna buzibu wansi osa mukitegedde bulungi n'ebintu ebyo eby'okuwoomesa byonna temubitwalanga ddagala lya kukozesa buli lunaku ekyo kikulu temukozesa ddagala eryo lya kuwoomesa kukitwala nti buli lunaku n'osula omwezi buli kanaku ng'okikola buli kanaku onaabayo eddagala buli kanaku nedda kikole mu nnaku nga 2 omale okyesonyiwe obeerewo omwami asooka abeera awo lumu omale okimusuuleko agenda okuwulira ngu ate okyuseemu bw'otyo olina okukikola bw'otyo kwegamba omwami obeere ng'omuteeka ku bunkenke nga kwegamba buli kaseera akwewuunya engeri gy'akuwuliramu kijja kuba kirungi nnyo ggwe omukyala singa onaaba okikoze bw'otyo bwe kityo bwe kiri njagadde mbannyonnyolemu kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku ebyo bye njogeddeko mbeera nja kuddamu okunnyonnyolamu WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba ngenda maaso n'okwongera okubannyonnyola ku nsonga eyo mwongere okwetegereza kirungi nnyo omanye enkozesa y'ekyo ekintu ky'ogenda okukozesa kijja kuba kikuyamba obutafuna buzibu mu ekyo ekintu ky'obeera ogenda okukozesa ate ekirala sooka omale okukakasa ekintu ekyo ky'ogenda okukozesa nti kiri kitya kirungi kyenteekeddwa okukozesa tekikosa mu wansi eno kijja kuyamba nabagamba nti wansi eyo mu bukyala bwagala okwefaananizaamu ng'akamwako olususu oluliyo lwagala okwefaananizaamu nga bw'owulira akamwako olususu lwe lubeera wansi eyo bwe kityo bwe kiri mukitegedde bulungi nnyo kati n'olwekyo olina okuteekayo ebintu ebitajja kukosa naye ekyo ekintu ky'okusonsekayo ebintu ekyo ekintu kyetaaga nakyo mukirekera awo okukikozesa osobola okuddira ebintu ebyo n'obinaaba bunaabi obeera ojja kufuna ekyo ky'oyagala okufuna ekyo nkibabuulidde
mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.